Ne bannange Museveni afuze Uganda naye Kyagulanyi afuze Museveni n'akabinja ke. Allah. Leero ensonga nnyingi ezigenze mu maaso ku midiya wano. Nnyingi era gw'onoonyako eriwa gy'okwata gy'oyogerako. Ate mujjukire twabadde n'eggolu lino erya kino kimalaya ky'omu nsiko kino. Nenze vidiyo gye nakikozeeko gyemala sikizaako mukono okuggyako nga kimaze ne kikomawo ne kitwasamira. Ngamba kino kimalaya ky'omu nsiko. Kiraka kye kyayigiriza n'empuga obwamalaaya gwate tugambe ki. Eyo nga nvuddeyo. Nzize okwogera ku nsonga neegasse n'enfunako emu nange gye ngenda okwogerako. Mmanyi bugenza okuziba nga nange zingasse ne nga wakati ntandikirewa. Neera neegasse mpola n'enzija. N'enzija. Kati njagala kukwata ku nsonga zino. Bannayuganda njagala okusooka obbajjukiza mu byonna. Ku midiya tubaddeko n'ensonga ezo 2 ezitambula. Tubaddeko ne protest vote n'accountability 2 nga ze zisinga ottambula. Tukoowodde obuyiringu bw'enaale mu bujje butuwa accountability bwogere ku bisiyaga bwasirika. N'oluyimba lwe twabukubira nga butususseeko nti kati n'embwa zaabwe zoogera lubadde terukyakola makulu anti ng'embwa zisirise. Naye embwa kasita zaalabye parade zaavuddeyo zonna ne zittuka mwe mwaleetedde ne kino kimalaya ky'omu nsiko. Okitegeera nakyo ne kiddamu ne kituboloogera olw'okuba byalabye parade. Naye nga twabiyita wano nga tubanja accountability byogere ku bisiyaga nga byagaana. Ekintu ky'ebisiyaga kyali kibalya. Ate nga tuli wano bajjukiza tetugenda kivaako tukyayagala accountability y'ebisiyaga bye mubadde nga mulya ne ssente ze mubadde muli ezaabyo. Mubadde musasulwa essente empitirivu okutambuza ebisiyaga okubibunya mu masomero na buli wamu wonna twagala accountability y'ebisiyaga. Ekirala ekibadde kibakuba wano ku midiya era kye musinga okutya ye protest vote. Ate nga bannansi tuli wano bajjukiza gwe mulamwa gwokka gwe tuyina protest vote 2026. Okitegeera ngenze ku nsonga y'abakomredi bannaffe bano be muwambye be mulowooza tibalina amaanyi mangi nnyo mu kibiina kya NUP. Olw'okuba wiiki eyo yonna ey'okugaba kaadi be babadde mu mawulire akakiiko ka NUP ak'ebyokulonda biki kumpi ke kabadde mu mawulire. Mu obwongo bwammwe obutono obungi bwe muyina bw'abalowoozesezza nti balina amaanyi mangi nnyo balina ne kye basobola okukola mu kibiina kya NUP tewali. Mu kibiina kya NUP tewali asobola kukola ffe be bakulembera nga tetukkiriza. Ffe mulamwa ate ffe temulina kye musobola tukolako. Kuba wookutte futusooja omu wasobola enkya okuddawo bafutusooja abalala 30. Okitegeera? So kati ffe mulamwa muzina ensonga. Ne we munaabakwata kuba nkimanyi mulabika mwabakutte mubatwale mu bakompromising oba mubateekeko emmundu oba mubagamba agagambo ge mwagala nga mulowooza basobola obbayisizaawo ensolima zammwe mu 2026 mbubaziwe kaadi abo tebalina maanyi. Ate tuli wano bajjukiza protest vote gye tugendamu. Bwe tuba tetunnamala kusekiwalinga ntebe nnene Uganda tewali agenda funa mirembe mbabuulira. Kati ebyo byonna bye muliko mpozi mu bakompromising bamme pulezidenti waffe kaadi ate ekitasoboka. Mu bakompromising mpozi bamme pulezidenti waffe kaadi ate ekitasoboka. Naye awatali ekyo temuyina kye mutugamba. Uganda after 2026 tewali agenda kuba seefu mba temutuwadde buyinza bwaffe. Ensi tugenda gimuluga bwe tuti. Buli omwana onye wanywa amazzi nga tagalaba paka nga tufunye obuyinza. Okitegeera ffe tetuli wano kudda wano kutandika kuboloogera wano ku midiya kumala myaka na myaka mbu tulwanyisa Museveni. Tetwajja kulwanyisa Museveni kufiirako kukaddiwa kugwa mbugubugu mbu tulwanyisa Museveni na kabinja ke. Tuli wano kwagala buyinza ate nga tugenda bufuna by all means. Tugenda mu protest vote nga wookasuulidde wootandikira. Tetuva ku kkubo nga tetufunye buyinza. Kati ebyo byonna bye muliko mwerimba. Teri mubaka waffe agenda kukola makulu mu paalamenti ya 2026 nga tetuyina ntebe nnene. Tetuyina mubaka yenna agenda kutuula mu kifo 2026 nga tetuyina ntebe nnene. Ffenna waakiri tujja kufuuka batemu. Nze mbabuulira byonna mubikole temumala budde. Mwatandise okuwamba abantu mulowooza tetubalaba muzzeemu buto muwamba abantu drone muzeetaza kati buli wamu ziyitawo. Nammwe be basindika okuwamba abantu mujje okubawamba at your own risk. Family zammwe tugenda zifeffetta tuziteeke wano ku midiya tuzikala kati ate ne ku ground tubalumbe. Kati mujje okutuwamba nga munywedde nammwe. Kuba kati guno omwaka gwonna twabagamba gugenda kuba muliro. Mugenda tuwa omuliro naffe tubaddiza omuliro paka tutwala obuyinza. Ffe tetwajja wano kusinika mannyo. Akasembayo akatalekeka. Engera pulezidenti waffe yavunnamizza okuli bwenkwe.
bwonna buvunnamye buli awo buvunnamye babulowooza tetubumanyi obuli bwenke buli ku pulezidenti bwetalo olwesa bumaze mu opposition emyaka 2 naye tebulina na kitebe busobola kukyaziza bagenyi era bujjeeni